Lelo mu Jakaka uwo. Sala Kanyika asibudde Lord Mayor Lukwago alonze Doreen Nyanjula okumumyuka. Yese barua eteekamu okurizayinga oba okuwummula omulimu gwa Deputy Lord Mayor okulonda Honorable Doreen Nyanjula okulwanirira Bannakampala n'okusingira ddala abo abali mu butale nga babonaabona. Lelo mu Jakaka uwo. Ateberezebwa okuba omubbi wa bodaboda Tidwe Kalwanda, abatuuze basabye abantu okuyiiya bave mu kwekwasa coronavirus. Yadde pikipiki okuva eruweero ne bakitwake nga bayadde batuuka Kalwanda wano. Mu baana abaffe be tukola nabo abamu be babbi naye abamu ffe twatandise obbakwatako tugenda kunyiga omu mpola mpola. Lelo mu Jakaka uwo. Abakulembeze Nansana bakayidde aba LDU bagamba be bamu ku babazizza emabega. Nti ne ku police station wabeera bote bateeka mundu zaabwe olusi mu amula babusola nazo. Twandiddayo ku mulembe gw'abanyanya nti emmundu yenoonye ekyokulya. Ago n'amalala ge tuleese mu Jakaka uwo. Abaana beenyigidde mu bikolwa ebitagambika, abaana tebaliiko awuliriza, ate ng'ebintu byonna ebikoze mu COVID biri ku digito, biri ku masimu na kompyuta abaana ze batalina.